Okay, kale bantu bange muliyo mutya onako olwaleero mwebala egyo gyonna gye mutuusizaako engalo. Ntandise n'akayimba ako bakayita namayanja ekuva ewa Deo Kigundu omuzira nkima. Kale akayimba ako ojja kanoonyaako owulire obubaka obwa kalimu era mmwe abakyala abali eyo nga weegabangula toterera malya ebizibu ebyatuuka ku namayanja Deo Kigundu bye yali ayimbako. Amanya nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongokamu music analyst ku YouTube ne ku Facebook, era mbebaza mwenna abagoberera naye temwerabira okusubscribinga n'okufollowinga channels zaffe. Okay, bwatyo Deo Kigundu oluyimba namayanja. Omukyalo oyo yagenda nava ewe ng'agamba sengawe mulwadde, laba ate bwe yagenda mu ddya eddala so nga ate munnaye sengawe teyali mulwadde, laba ne sengawe waweereza eno omubaka ewa Deo Kigundu. Omukazi obufumbo bugaana ate akomawo eno mbu munnaye ate gye nagenda e Masaka senga akutumidde biki, naye nga byonna byali bya bulimba n'amaliriza ng'akoze ki, amuguddemu. Kale bwe kityo olunaku olwaleero njagala tulambuleko ebintu ebyatukolera, ebintu ebya amaanyi nnyo mu kisaawe kyaffe kino ekya Kadongokamu. Olunaku olwaleero ngenda bayisaako mu teepu tulabe teepu zino emu ku emu, tugenda tunuulira abayimba ennyimba ezaaliko bwe tutyo. Kale gwayagala ennyimba zino eza Kadongokamu osobola okuntuukirira e Kasubi ku Basookakwavula stage wenkolera emirimu gino. Oluyimba nduteerako nusu 5, ntandikira ku nnyimba za 15 ng'otuuse. Woba olwagala no ku WhatsApp nduteerako nusu 10, ntandikira ku nnyimba za 15. Tulina naye nteeka ku WhatsApp nkuteerako audio, then tulina ebivulu, tulina ebintu webityo abasajja abo bye baakolanga. Tulina okukola ebintu bingi okwagazisa abantu Kadongokamu. Abasajja bali ab'omu America bakoze ekintu kinene, ab'omu Europe ogenda UK waliwo Brentford Country Music Hall of Fame, waliwo Covent Country Music Hall of Fame, eri balina Country Music Hall of Fame egundi e Nashville balina the National Museum of African American Music, balina birthplace of country music museum, Johnny Cash, babikoze ebyo byonna bintu bya Kadongokamu. So oba country music naye ffe wano ewaffe w'obinoonya munnaye tolina kyolabawo. Nebaza baganda bange abaweereza ku TV, ku radio n'abali ku mitimbagano gino egya social media nga bagezaako okupushinga ekintu kino ekya Kadongokamu nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale gwe anjagala osobola okunoonyaako ne tunyumyanyumyamu. Osobola okunoonyaako ne tunyumyanyumyamu, naye ebintu bino nkugamba nti ntunda bitunde. Then gwe munnanga ayagala okulanga business, muleete business zammwe tulangire ku gundi ku social media, kubanga kati yenkola eriwo, enkola ya TV radio zigenda bazidibya kati kubanga social media yeriko. So nkugamba nti weerekereze. Okay, kale bwe tugenda okutambula, naye nsaba nti katweyongereyo tugende mu maaso mpola mpola ne teepu zino. Tugenda kulaba emu ku emu naye tetugenda kulwawo nnyo. So nkusaba sharinga, commentinga, taginga mukwano gwo. Ekintu kino mutwongeremu ku maanyi, naye baganda baffe mutumalamu amaanyi obwolumu. Tuteekamu obudde bungi okulaba nti tukola ebintu bino, naye munnange ne ka like ne kakulema, comment ne kulema, share ne kulema,
subscribing nekulema n'omaliriza nga n'omuntu okumuwa follow naye ekulemye naye nga alina information gyakola ki gyakuwa. Kati gwe woba onyimye ekyo ddala okakasa nti gwe osobola okumpa information gy'olina ne weerekerezanga ng'ojja n'otusomesa, osobola okwerekereza n'otuwa obubaka obwo. Nedda tetubeera abakodo, tokodowala mu ssente na bino ebitakuggyako nabyo ate okodowale. Okay, kale bantu bange bwe tutyo bwe tutandise programu y'olwaleero. Nkusaba sharinga, commentinga, then subscribinga ku Facebook, genda otukole ki nate otuweeka follow. Kale ono ye Franka Nkubi, tuwe Besigye obululu, tuwe Besigye obululu. Franka Nkubi yamala n'afuna ebizibu maaso eyo politics ng'ayingidde mu bintu bino, yasibwa n'atuukako paka ku mmeera eruzira eyo, naye oluvannyuma yavaayo nga bamwejeeresezza omusango nti obujulizi bwabula. Tuwe Besigye obululu ku saidi Ennyondo akutte nnene yali agamba Besigye omusolo awakula ennume era omusolo baalugattako ku saidi B. Yoyo Franka Nkubi ayagala ennyimba zino osobola otusanga e Kasubi ku Basookakwavula stage we tukolera emirimu gino, n'oba nga osobola okufuna ebintu bino. Then wano ono ye muganda waffe omugenzi Moses Nabuti Kigulu Guitar Singers presents ebyaffe mu kulonda, ebyaffe mu kulonda 1996. Moses Nabuti yafa mu 2018, yaziikibwa Lubuka. Ekitiibwa ky'abakazi, omwoyo oba gwerabira abakazi mbakoowaino ebyafa mu kulonda edo neddi mu kunembeda Moses Nabuti. Then wano ndinawo olutambi Charles Sonko senior composer, olunaku lwakusaze ne Immaculate Nabiryo Mirembe, olutambi New Millennium. Charles Sonko senior composer oyo nno mwana wa Matendo Demonstration School, naye yo okusinga erinnya yalikolera mu kuwandiika, era oyo yawandiika ennyimba nga ebigambo tebitta n'oluyimba Naume nti Naume munnange wankola bubi, olwa Sebata yalimu, ekijjulo ky'e Bulaaya yalimu. Kati kwaliko olunaku lwakusaze Aida, nzikiriza tweyagale, then ani asinga twekaabireko neva ku bantu. Ennyimba zonna ezaali kuno zaawandiikibwa era ne zaarenjingibwa Charles Sonko senior composer. Nkugambye nti omwami oyo akyaliwo era mabegaawo yaliko mu Trust Production era nga agezaako nnyo ku kintu ky'okuwandiika ennyimba. Kale mwaba mwetaaze musobola okumunoonyaako oba okuntuukirirako, nsobola maybe okubayambako okumutuukako. Abitex Productions and National Studio, Kabulada Professional Singers, abooluganda Thomas Batenda Serunjogi, Immaculate Nabiryo Mirembe, Joseph Katamba basudde, oye yali omusika wa basudde, yafa 2010. Immaculate Nabiryo yafa 2016. Kati oluno enkwe z'abakaabi Katamba, kwaliko enkwe z'abakaabi enguzi, then nziridde maziga, ngudde mu lukwe, abakyala ba leero Nabiryo. Kale tukyeyongerayo, guno omulembe Matiya Luyima ne Sauda Batenda Super Singers, n'omugenzi Godfrey Serunjogi Rutamaguzi. Omwami oyo yafa 2017. Kwaliko ennyimba nga guno omulembe, abooluganda abakyali abalamu, ndiko effiini olwa Serunjogi Rutamaguzi n'oluyimba Ngida byafulumira mu Cassette Music Recorders.
Wetugenda amaaso wano ndinawo Dunia weeraba abooluganda mikwano abasatu kati bonna bagenzi Prince Joe Paul Kafeero Livingstone Kasozi Hamani basudde bonna nno emyezi gifaanagana kubanga wano Kasozi eyasooka okufa nga 19 Ogwokutaano 1997 Hamani basudde n'addako omwezi ogwaddako nga 11 Ogwomukaaga 1997 Prince Joe Paul Kafeero yafa nga 17 Ogwokutaano 2007 eno teepu baagattangate Dunia weeraba Livingstone Kasozi Basi Dunia ekitundu ekyokubiri Hamani basudde Happy Christmas Kasozi agenda Prince Joe Paul Kafeero Namumpenje Livingstone Kasozi ne Namuddu olwa Hamani basudde oluyimba olwo. Okay, kale baganda bange tukyagenda mu maaso so eno Livingstone Kasozi eno gye yasiibuza ensi copyright reserved by Kasiwukira and HK Studios Kasiwukira begatta ne bateekamu naye nga ne Kase mu project eno yalimu. Okay, tukyagenda mu maaso ono ye senior woman Irene Nakitto ne Night Nantabaaze Zebra Associated Singers olutambi obuteeraba senior woman Irene Nakitto yaziikibwa Kikubampanga Buwe ate ono Night Nantabaaze muwala wa Senga Rosette Nakubulwa yaziikibwa Butambala kitundu bakiyita Kibuga. Then kuno kuliko oluyimba obuteeraba ngenze ku kyeyo ekkula lya Mungu Night Nantabaaze then Wumalu n'abaami munaabe senior woman Irene Nakitto. Tukyeyongerayo Rod Fred Sebata Samu wange new version Matendo promoted singers ennyimba zonna ezaali ku lutambi luno yaddamu nzire okuggyako oluyimba olwaliko nga lupya lwe lwa Alice Nabata olumanyiddwa nga Nali Mwereere. Gwe ayagala ennyimba zino nkugambye osobola okuntuukirako Kasubi ku Basookakwavula stage. Samu wange luno ng'aluzeemu ne Harriet Sanyu Tereza era yaluddamu yekka abakozi mwebale yaluddamu yekka ekyagaza omubi yaluddamu yekka tutta omukago yaluddamu ne Harriet Sanyu ne omukwano kirabo Sebata yaluddamu yekka naye ng'okusooka Samu wange yaluyimba ne omugenzi Pros Nabigumira Nanyiti ne tutta omukago. Ezo zaali za ku mayinja naye tekinologiya we yatuuka n'agenda n'akolamu. Then Nali Mwereere olwo lwe lwa Alice Nabata lwe luyimba olwaliko nga olupya. Ennyimba nnyingi zibeerayo kati eno kondakita wa bbaasi ndowooza zino muzitegeera bano bagondi ba bandi kondakita wa bbaasi no Dahomies abaana beeka baali Dahomies abaana beeka. Kangezeeko okunoonyezaako ezimu ezaali kuno ku gundi kondakita wa bbaasi ng'omanyi okuba ekintu Abudumulasi bannaye ensi eno kwaliko kondakita wa bbaasi Lwasaala ekyagaza omuntu Farida Namulanda Pima Gredio Kinene Swaibu then yiga okuyiiya omuyovu Wamala Serwandagaze then ebitaala Farida Namulanda ebintu si byangu yali Lini simutegeera bulungi. All songs composed by Abdulmurasi copyright by City Music Suppliers. Ekyo ekya composed by sijja kikkiriza naye zino ez'abakyala nja kukkiriza nti maybe naye composingire Moses Wamala nedda. Naye wano ku lutambi bwe batye baagamba wano ono Salongo Hamani Semakula basudde Eggwala olutambi lwe yasiibuza ensi kwaliko ennyimba Eggwala abayimbi ensi eno ono yali Susan Birungi Malaya Mulumbe oyo Ssennyonga yayimba Malaya Mulumbe lwe yasiibuza ensi.
Then wano we tugenda mu maaso, ekyambe ky'omuka omwana ekyambe kinajja omuliro leero. Oyo ye omugenzi Fred Kimera owa Kyontuma Guitar Singers. Fred Kimera Kyontuma Guitar Singers. Zino ekyambe ky'omuka omwana kino kirina ne paati tusimanyi oba mukimanyi, bafulumira mu Kasajja and Sons. Kasajja and Sons kwaliko ekyambe ky'omuka omwana, amaka gayuuga, kuuma olulimi, omulembe guno, abapangisa, abakazi abeezimbira. Yono muganda wa Minseera Ssegamwenge, muto wa Minseera Ssegamwenge. Era ono omwami yakwata ku Geoffrey Mukungu Malayika, yamutendeka endongo Geoffrey Mukungu Malayika. Era owuliriza oluyimba Ejjini ly'e Mombasa, omwami oyo mwali mu luyimba olwo, oyo Fred Kimera. Simanyi oba gwe osobola okumutegeera nti wuuyo Matiya Kakomerizi ne Rose Nakanwagi Kakomerizi. Olutambi luno lwe bayita Kinyoozi, Entebbe Guitar Singers, Nicola Recording Center, South Street. Ennyimba ezaaliko ku lutambi luno Kinyoozi, ezimu ku nnyimba za Muzeeyi Kakomerizi ezisinga okunyumira kwaliko Kinyoozi, Twenkanankana, Ndi wano ndaaga, Mukyala Nagujja Part 1, Endwadde enkambwe, yali ayogera ku siriimu n'oluyimba Mukajjuma. Noonyaako oluyimba Mukajjuma olabe Mukajjuma bye yeekola ebibattira obufumbo. Ensi ekyuse. Stephen Malagala, omwana ow'e Busoga. Dino neddimu ku teepu dede yasookerako, aye ng'olutambi olwamuleeta mu kisaawe ekyokwemba mu 1998 lwali lwetebwa obwavu. Kuliko ennemba nga siriimu, then kwaliko okubuulirira abasomi n'ennemba edindi, aye nga ennemba dda Amalagala eddo de yasookera ku iwadenda osobola okuntuukirira nsobola odikufunira. Ensi ekyuse, Betty, abatubuulirira, Tibenda ofune, Akaleediyo, Ndi mu lumuli, distributed by City Music Suppliers, Cooper Complex, Kampala, n'abaasaasanya olutambi luno. Stephen Malagala ono ni endongo yagyegera Luweero eyo, yagyegera Luweero gye yatandika okubira endongo, aye nga musaada mukubi mu bantu abakuba endongo eno. Nekakasa ntumiddwa gy'oli Cecilia Nnaku omufumbe, omufumbe Cecilia Nnaku, mukyala wa Moses Katende. Yono omukyala eyayimbanga Mpanga mu teepu, ye yali mama wa Mpanga mu luyimba olwo. Kwaliko ntumiddwa gy'oli, olugambo, okwenyooma, then Hassani, ennaku y'obufumbo, n'omukwano Ridani, kubanga yali yaguyimbako ne bbaawe. Oye Cecilia Nnaku omugenzi yaziikibwa Gomba. Then wano ndabawo Fred Sebata, Alice Nabata, Matendo Promoted Singers, olwo lwe lutambi Ettaala ly'Abafumbo. Bwerityo munnaye we yafaanana kava eyo, Ettaala ly'Abafumbo. That was around 1988. Oba walina emyaka emeka wali luddawa? So teepu bwetyo bwe yafaanana. Kwaliko ennyimba nga Ettaala y'Abafumbo, abayimbi tulabye okukolera amafaaya. Yes, if I say 1988 kubanga ojjukira mu 90 avaayo mu kibiina ekyo, kati wano nga yeemulugunya ku mukama we, era ndowooza ze zimu ku concerts ze yasembayo okola ng'akyali mu Kadongokamu Super Singers. Yali awo ku bigologoma, then ennaku terina gwe yatonderwa, Sitaani yankema, baakola ensobi mbu Sitaani yankoma, gumira ku omu, katwedize ku byaffe. Oluvannyuma amala n'aluddamu. Okay, kati we tweyongerayo, Entebbe Guitar Singers presents Vincent Muwonge obufumbo gero. Nali mbateereddeko awo. Copyright
copying public performance by written permission from HK Studio 2. Kwaliko obufumbogero ebizibu by'abakozi kombooza serugatika ensi tekungulwa nambeguya empalana. Nnyumirwako oluyimba nambeguya lunyumira nnyo mu nnyimba zino. Ono omugabi Vincent Muwonge ono nno endongo eno yagitandika myaka gye7 nga Fred Kabuye eyakuyimbira Nambwere eyeekola ekintu ye yamutendeka endongo baali awo nabbingo nga webasinzirira naye weyavaawo n'agenda mu Kadongokamu and Culture Company. Wano wengenda mu maaso Wire Mukaabya mu kuliko olutalo ne Jenny Nakayenga Uganda Guitar Singers weba yegundi kyekibiina mwe yatandiikira. So ongwengenda ano mu maaso ndaba kuliko olutalo kuliko oluyimba Naggayi leero mwami abantu balamu Toopi n'Embalu lwe luno olutambi olwamuleeta Abagisu n'Embalu then mu kuliko olutalo. That was 1987. Gyakomawo emisambwa David Kizito Nsamba Guitar Singers gyakomawo emisambwa copyright by Subiko Haraka Music Center Kampala. Kwaliko gyakomawo emisambwa twandizeeyo omwana omu ebiseera ebyayita enfa ya kitange abazadde nja kubanenya sirina bigambo z'ennyimba ezafulumira ku lutambi luno. Osobola ozinoonyako ewa muzungu David Kadongokamu music analyst. Okuzaala kwa leero omukulu Hamani Semakula basudde ndooza luno lwe lwali olutambi lwe olwokubiri. Kwaliko okuzaala kwa leero Uganda ebadde etya abayimbi mutuveeko then atabubira nsiko ye Maria Teddy ebifa mu maka oyo Immaculate Nabiri ebbeeyi y'abakyala Walumbe Tanda. Ezo zonna ozisanga ku muzungu David ku emboozi ya Kadongokamu Music Library and History Center tusangibwa Kasubi ku Basookakwavula stage. Moses Katende omugave ne Cecilia Naku omufumbe Kadongokamu Super Singers eya mukadde waffe Matia Luyima. Omululu gw'ebyensi lwe lutambi produced by Festo Kasajja and production of Kasajja and Sons Emporium P.O. Box Kampala Luwumu Street awo mu Kiyembe we baali bakolera. So ezimu ku nnyimba ezaali ku lutambi ku luno ze zino. Eno obugambo butono nnyo naye tugendagenderawo. Abakyala okupakasa nafuna eddembe Deputy Wastan mu lunoonyeeko. Omululu gw'ebyensi abasoma mwerabidde. Then n'ennyimba endala tezirabika bulungi. Oyo ye Moses Katende n'oweewe Cecilia Naku. Then Matia Luyima, Sauda Batenda and Justin Luyima. Justin Luyima muwala wa Matia Luyima Kadongokamu Super Singers embaga ya Sepiria 1990 mugumu. 1990 mugumu. Kale kwaliko ennyimba nga embaga ya Sepiria emiti emito Namubiru. Oluyimba Namubiru mu lunoonyeeko tuli ba mulembe. Tuli ba mulembe. Then embaga ya Sepiria that was 1985. Kati eri Sepiria mu lumbe lwa Sembuse. Mwami nkomyewo Mukama gwawadde omwana wa Meega bamulamu baffe. Oyo ye Matia Luyima, Sauda Batenda ne Justin Luyima. Mugirabye embaga y'omukulu we yali. So tugenda kweyongerayo Patrick omugenzi Christine Nansamba Ndeeda
yazaalibwa 1969 yafa 98 mu Desemba. Yaziikibwa ali Ekyerima mu Bugerere muwala wa Emirikwa Peter, omugenzi Emirikwa Peter, maama ye akyaliwo. So yono Christine, kwaliko Patrick Nadiba Bampwere, abakyala Munywere, kwaliko mukulu munnange Enkunamyo. All songs are recorded in Cassette Music Studio Corporate, Cassette Music Recorders, dubbing, public performance only with written permission from Cassette Music Recorders. Engineer Ben Nsubuga, mwana we waffe wewali Namutumba gyali. Then luno the best of picking Festac and Uganda guitar singers Kayanda part 2 kwe yafulumira. The best of picking yeye eyakasajja and Sons. Then Kayanda composed by Kasajja composed by Kasajja, Festo Kasajja. Njagala Bufumbo by Rebecca Namale. Rebecca Namale yoye eyayimba mu njawulo y'abafumbo ng'omukyala w'omu kibuga. Omwenge part 2 by Aida Nakalyowa. Era oluyimba olwo Omwenge Girasa etangaala ozaawukana. Then Obufumbo by Jenny Nakayenga, essaawe ey'okusanyuka Florence Namusoke. Obufumbo part 2 by Nakayenga. Kati mu kino ekya Kayanda part Kayanda composed by Festo Kasajja nedda lwali composed by ogundi omugenzi Godfrey yali omugenzi Godfrey ni musajja oyo sono Godfrey Muwaya yali omu ku bakompoza b'oluyimba olwo. Yaziikibwa ali Emityana. Bantemye ennamba Godfrey Namusoke ne Annette Nakate. Oluyimba luno kuliko gundi oluyimba olusinga okunnumira Eddaame lya Ssemakula. Olwo lwe luyimba olusinga okunnyumira ku teepu eno, naye nga kuliko Bantemye ennamba, bajja kuyimba Teri ayagaliza munne, Nsaasira abakyala, Amaka gayuuga ne Bantemye Eddaame lya Ssemakula. Oluyimba Eddaame lya Ssemakula olwo lulimu ebyafaayo bingi nnyo, era tosekerera ng'ajeera kubanga omukulu yagenda n'atandika okusekerera Ssemakula olw'okuba nti Ssemakula yali mulwadde ng'olumbe lwamukwata. Kale ono n'abanga amusekerera, naye yagenda okumaaliriza nga naye munnaaye ate Ssemakula gye yayendanga n'ono gye yayenda. Kale baagenda okumaaliriza ng'ekika kyonna kirwadde, nga kirwadde obulwadde obwa siriimu, naye nga bwava ku Ssemakula okutuuka n'omuko nga naye obulwadde bwamukwatiramu, kubanga n'omuko naye yayitanga ku mukyalo oyo Ssemakula gye yajja obulwadde. Okay, Fred Sebata of Matendo Promoted Singers, Abaganda twewemudde yoyo. Abaganda twewemudde. Ezimu ku nnyimba ezaaliko Abaganda twewemudde, Ensi yeetuzunza, Nakyeyombekedde, Ofumbye nnyo ofumbidde ddala, Kigudde waani, then na luyimba kiruno olulala naye weekuuma abantu mubeeramu abalungi n'ababi. Then Nakyeyombekedde, ndowooza lwe luyimba Nawume wembasa erimbye. Nawume Nakyeyombekedde afuga bubi omwavu. Produced by Fred Sebata and recorded by Kasajja and Sons Emporium. Tukyagenda mu maaso. This is ennimiro y'okubuganga 1994 Salongo Harmony Ssemakula basudde ne Kabulada Professional Singers. Zimu ku nnyimba ezaaliko tukyalina bakazi. Ennimiro y'okubuganga Kato Omulongo ekyali mu ssabo part 1 mbatya abasajja Aisha Nakiito omukyala Yosefu zezaafulumira ku lutambi luno.
copyright lwafulumira mu Tubro. Then when I go here ndabawo abankuseere Haman Semakula Basudde, Semakula Basudde Kabula the professional singers. Kwaliko music directed by Haman Basudde. Kwaliko bye twalaba eggwanga ki Shillings oyo Jenny Basirika, ebirwa byerabira Immaculate Nabiryo ne abankuseereza ezimu ku nnyimba ezaali kuno. Nkugambye gwe ayagala ennyimba zino osobola okuntuukirira e Kasubi ku Basookakwavula stage. Munayi n'ompagirako abaagala okulanga bizinensi zaabwe musobola okuntuukirira. Then this is Aisha Namutamba with Bugweri Bukoberana presents bw'otakyusa empisa stroke omwenge. Luno lwaife Lwere Busoga, lwa waife Busoga. Sanyu Music Studios Jinja, Sanyu Music Studios yavaawo. Sanyu Music Studios ni Mukembo yafa. Omwenge twekolemu ekibiina okuwaya bw'otakyusa empisa. Endala ya Kasana Kanabweya ni Kanabweya nenembedde afulumira ku lutambi luno. This is Godfrey Bunjo muzeeyi of First Akagita Singers, ebbanja ly'omuzadde oyo Mutowawire Mulwana Mukaabya, Mutowawire Mulwana Mukaabya. Akyaliwo endonga akyagikuba mpola mpola naye nga bw'ogimanyi, naye nga musajja mulungi nnyo mu kusuna endongo. Ebbanja ly'omuzadde Godfrey Bunjo nina ekibuuzo. Goreti Nambi Twajjirwa Florence Nalweyiso. Then gumira kwomu Godfrey Bunjo embaga Godfrey Bunjo omulongo Goreti Nambi. Goreti Nambi, a production of Kasajja and Sons studio, copyright reserved by Kasajja and Sons Emporium. Okay, tukyeyongerayo wenzira wano ndaba Matia Rose Kakumirizi Bona International. Eno yagikola ng'avudde mu Entebbe Gita Singers. Kati eno gye yava okwegatta ku Lord Fred Sebata ne bakola olutambi olwo mpaawo atalemererwa. Jjukira ne Dani Mugula yali avuddeyo ng'Entebbe Gita Singers tebikyatambula ne bakola olutambi olwo nga bonna bali mu matendo. Ne gundi yaliyo ne Muzeeyi Vincent Muwonge Bona International na mukyala Nagujja Party 2. Simanyi oba obadde ogimanyi. Kuliko Nagujja Party 2, omukazi ataliwo, essimu ya ngeri ki. Then Katonda, embaga ya Namwandu, embaga ya Mwandu enyuma, then n'empola mpola. Ezo zonna za bakadde baffe Matia Kakumirizi wewe. Ono ye Fred Kiwanuka ne Zaituni namba wa kulabako Gita Singers mwe baafulumiza. Obuyinza bwani? Obuyinza bwani? Zaituni namba wa. Ntera nnyo bagamba nti baaliyoko naye nga abamu munnange waliwo yavaayo n'aŋŋamba tolimba bantu. Obuyinza bwani? Abalenzi mwekubemu. Then Fina Party 2, obubaka bw'abakyala. Abakyala tweyinza, mwanyinaze gusinga gwe. Oyo ye Fred Kiwanuka Saalongo n'oweewe Naalongo Zaituni namba wa. Fred Kiwanuka yafa 99 yaziikibwa Kajjaga Mulakayi. Then obulungi bw'omusajja Kigozi Beka ne Joeli ya Nalukenge Festac Uganda Gita Singers picking Festac Gita Singers wagundi Kasajja and Sons gye baakolera luno. Then wenzira wano obulungi bw'omusajja Joeli ya Nalukenge Maada yali yeekola ebive ekitone Taata Geoffrey Twaza Gwaki Ben Yankoowa. Ezo z'ennyimba ezaaliko. Tuli mu kulambula nno. Wano wenzira wano Gabdi Omulindwa Bazira Gita Singers twafuna eddembe
Gabdia Mulindwa njukira ku nnyimba nga Bbeeredde n'omwami ono okugenda mu Baziragita Singers yava mu kibiina kya Kabuladda Professional Singers. Yava mu Kabuladda. Twafuna eddembe ze zimu ku nnyimba ezaaliko Kigaali ky'Abona, Mbawemukidde, n'ennyi y'obukyafu, ab'ekika twegatte, empisa mu maka, n'ennyiwa empisa zo. So Baziragita Singers naye nga lwafulumira mu Tubro. Ono omwami yali mukugu nnyo mu kuyiiya endongo, yali mukugu nnyo mu kuyiiya ebivuga n'okuyiiya ennyimba. Naye nga yafa yaziikibwa Mawogola. Peter Baligidde n'omugenzi Margaret Nampa. Peter Baligidde n'omugenzi Margaret Nampa. Peter Baligidde n'oweewe. So luno oluyimba Kibojjera ku Lwazi, abasinga mu lunoonya naye musobola okunsanga e Kasubi ku Basookakwavula ne mufuna ennyimba zino. Temunyingirira, oyo yali Margaret Nampa. Abalina ettima Margaret Nampa bbeeyi nnene. Omunsaba mu lunoonyeeko, oba baluyita in bracket baluyita nga Harriet. Mbawemukidde ne Aisha. Waliwo oluyimba olwo Aisha lwe yayanjula. Aisha lwe yamwanjula ewaabwe nga tategedde, yali yeevuga nno na kagaali n'amaaliriza nga bakoze eki, bamwanjudde. Amiri and Robina Sengendo. Omukwano guno omukwano guno Amiri Sengendo n'oweewe Robina na Sengendo. Kati awo n'avaina tofa wankola bubi tofa munnange okuntwalako olubirizi wange. Abeevumaganya emirimu lwe Lutambi, Kampala picking guitarist. Enkya kanonyeko Maama Robina Nakisozi. Tuwayeemu mpola mpola. Abantu bakyusa amannya. Anyway, nkedde ku makya part 1, nkedde ku makya part 2. Amiri ogoba otya, Deni Nancha, Olivia Ndabirawa Mukwano, zezo ennyimba ezaali ku lutambi luno. We tweyongerayo wano ndina olutambi ekitweyongesa Matendo Promoted Singers. Kwaliko ekitweyongesa Nalutaya Suzani, omukwano gw'ekito Nantume Justin n'Ekizito Richard, tuvuga Kanamba Richard Kizito, Lwakitondeka Mpakase John Bosco Mulindwa, okweyombekera Nakiwala Madi na abadde anoba Mulindwa Vumbi, zaafulumira mu kasiwuukira. Tukyagenda. Luno baluyita ekituuza bufumbo Geoffrey Mukungu Malayika ne Munene Nabulime. Kwaliko ekituuza bufumbo amaanyi g'emiti Nanfuka Yandooterera, then Senga Maria Kinyozi w'Okalerwe, Sseggwanga Gita Singers. Gwanoonya omuziki, noonya oluyimba olwo Sseggwanga Gita Singers, owulire omusajja we yakonkona ekintu. This is Talanta African Singers Wile Mulwana Mukaabya, olutambi Emmindi abasinga mugimanyi, yakola nnyo. Kwaliko Emmindi Wile Mulwana Mukaabya, Kazende Nasuuna, Obwavu Mukaabya, Ndombolo Ekibuga Ndombolo Wile Mulwana Mukaabya, Kayanda Mukaabya, Love Case Bunjo Godfrey, Olugendo Mukaabya, yeyo tape Emmindi. Then wenzira wano ndina Godfrey Muwaya of Talanta African Singers. Yono gwe baziike ewana Emityana. Muyige emikwano tubebeeteefu emikwano n'obukyawe Buganda ddembe atamuzadde Deni ne luno twenenye Godfrey Muwaya omugenzi. This is Kyandiru
Fred Nkambwe Kulukuba of Pride Band. Omwami ono yali wa Prince Job Kafeero naye kati ali wa Pastor Kakande. Kwaliko Kyandiru omwana w'omulugwala Mpa Omukwano, then Omwenge, Enakangu omwana agenda teweeyibaala, ekizaalwa omukazi yoyo Kyandiru. Wendaba wano muva Bulaaya, nviira ku mukazi Charles Sonko senior composer ne Immaculate Nabiryo Mirembe. Nviira ku mukazi bandaba batya Namisango, nzikiriza tweyagale omukwano gwewala bamimwa etoloba. Omukwano gwewala lwa omukulu Charles Sonko senior composer, naye buli eyali abaddeko omukwano gwewala noonyaako ku luyimba olwo. The late Moses Katende, best hits 1984. Remember this guy yafa 1989, yazikibwa Nakifuma. Yazikibwa Nakifuma izito oba ekyalo bakiyita Nabalanga. Omukazi Malaya Nkerebe, omukazi Malaya Nkerebe, ensonga ya musaala, omukyala wa mugaso, kwaliko ennaku y'ekikyala oyo lwa Cecilia Nnaku, mukyala Kasifa, eddeni ne bayimba bulungi. By then yali wa Muzeeyi Matiya Luyima mu Kadongokamu Super Singers. Abasajja baleero nseenene. Regina Nalukwata, Kizito Zaavuga ne Irene Nakitto. Kwaliko ennyimba nga abasajja baleero nseenene, abasajja baleero nseenene naye zino Irene Nakitto ne Kizito Zaavuga baagattako ngatte, kubanga zo zaali zaafuluma dda, baagattirako kujjuza tteepu. Obutujju bw'abaami Regina Nalukwata, Omusamaria Regina Nalukwata, Nateebedya Immaculate Irene Nakitto, omukazi omusigule ngo Kizito Zaavuga, Bashiri Regina Nalukwata. Namex Studios yafulumya oluyimba luno. This is yeekolera maali ye eri wamala. Ono tetugenda mugendamu, tusooke tumuteeke wali, tusooke tutunuulireko ab'Akadongokamu. Ne bano ba Mariam Mulinde tubateeke wali ku bbali. Teri mulimo mubi, Wire Mulwana Mukaabya ne Aida Nakawooya. Teri mulimo mubi, omwoyo gunnuma, abataka bantumye, omwenge paati 1. Abawala baweddemu empisa zeezo ezafulumira ku lutambi luno. Wetweyongerayo ennimiro y'okubaga nga mbadde njirabye Fred Sebata, Matiya Kakumirizi, luno baagatta Bugasi. Kwaliko Samu wange Tereza, obwamalaaya, omukyala eyeekolera, omukwano Kirabo, then omukyala omuyonjo, Muleeta Afumbe, Sitaani Yankema, omuntu Nawasabaze, tonnenya kukeera. Okay. This is Christopher Nabeeta. Nguli wovumule mere, nguli wovumule mbago, nguli 1997 Eastern Spa Music Guitars. Nguli wovumule mere, nguli wovumule mbago. Christopher Nabeeta ndowooza kati mu Busoga ye muzeeyi akyasigaddewo. Then kuliko nguli wovumule emmere, omugaso gw'egaali, then enkerewe, kuliko enkwe, balingalangula n'isiriimu n'enembe eddaali ku teepu eno. Nguli wovumule emmere, nguli wovumule embago, nguli wovumule emmere. Entanda y'abagagga, Zebra Associated Singers, Fred Sebbale ne Irene Nakitto. Eno ye teepu.
Katweyongereyo. This is Dr. Aramazani Sali ne Robina Nakisozi. Dr. Ensobeddwa lwe Lutambi. Kwaliko Nsobedda Entasiima omulanga gw'abakyala. Nnyumba ezunga nnyumba ezunga abakyala mu mpaka ssanyu ly'abakyala. Wetweyongerayo. This is Muno Mukabi volume 1 okuwasa okumpi bazira gitasingazi. Kwaliko okuwasa okumpi Omuyovu Moses Wamala Serwandagaze, Ekisaka David Christopher Matovu, Omukwano Sarah Nassanga. Omukwano Sarah Nassanga. So no Sarah Nassanga ono ayogerwako yayimba oluyimba Ndeka nsome original version n'ekibijjigiri. Then kwaliko okuwasa okumpi Moses Wamala balaga nti kwaliko ennyimba 3 zokka. Cassette Music Recorders. Anyway, tukyeyongera mbagambye tuli mwole, so okutunuulirako bintu bino tulabe. Abantu bagamba teepu tezikyaliyo, nze kati nzijjawa bannange. Nzijjawa naye nkujjukiza nti osobola okunsanga e Kasubi ku Basookakwavula stage wensinzirira okubanga nkola emirimu gino. This is omwana w'omuzungu Prince Jopo Kafeero, kulabako gita singaazi. Kulabako gita singaazi Olutambi omwana w'omuzungu. Kwaliko omwana w'omuzungu Musaayi gwange Prince Loni, ensi bwetyo ne ensi eganye. Then this is my Fred Sebale with Matendo Demonstration School omujja na nnyina Chief Kabugo, Chief Abdu Kabugo kakadde. Kwaliko Fred Sebale ne Matia Mugerwa, Matia Mugerwa eyakuyimbira Tebasuulwa. Katulabeko kuzimu ku nnyimba ezaaliko omujja na nnyina ebigere tunda Teo ne Matia Mugerwa. Then Lubaale wa Kisa kyanoonya ekyangobe ebweru. Kyangobe ebweru lwali lwa Francis Bukenya. Eno tugirabyeko, teri mulimo mubi tugirabye. Katuddeko wano. This is Ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa. This is Ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa. Kwaliko ennyimba nga byendabye mbirabye, okukula kweta ebigambo tebyankubirwa, abakyala tweteese abazimba mwatujuna. Then ti mwana wa mwanyinaze gwagenda. Ebintu by'omusajja byewataluubize. This is Fred Makula Gita Singers. Fred Kaweesi Stan atwefunziza ne Sauda Namutebi Lubalala Kabiriiti. Sauda Namutebi Lubalala Kabiriiti. Kwaliko Stan ye atwefunziza Jennifer Obujja ne Buba omutuufu akyambuze Never Let Me Down. Ne Ndabye Sauda. Ndabye Sauda ekintu kinuma. This is Wile Mulwana Mukaabya Kayanda. Kayanda Wile Mukaabya sirina nsobi namusoke naye luno twalulabye dda. Twalulabye dda, tetugenda kululwako tukatujjeyo koze tutanalaba. This is Livingstone Kasozi Lukwata Gita Singers okuwola n'okubanja. Okuwola n'okubanja. Kwaliko okuwola n'okubanja obeere mugumu mpawo atalikaba komawo ofumbe. Komawo ofumbe. Luno olulala lwali luyimba ki? Abafumbo twebuulirire. Deni ne Nakawunde omuwala omukyakaze yagenda mu ggwanga lya Kenya n'atuuka okukolerayo ebivve. This is Kansigaze Kaddulubaale by Matia Luyima and Sauda Batenda with Kadongokamu Super Singers. Ono ye mukyala ono gwenkuttemu ye Sauda Batenda Nakakawa, ono yennyinimu. This is Kaddulubaale Christine Nanteza. Kwaliko ennyimba ziriwa katulabeko.
nakakawa ekitundu ekyokutaano part 5 abazadde mutuyambe siriimu town etutabudde ddembe lyo noonya oluyimba ddembe lwa Sauda Batenda otegeere eddembe lyo weriva n'erikoma. Choice n'abawanuka Mukanga omukyalo ono ye yazannyanga Bladina mu luyimba olwo ye yazannyanga Bladina mu vidiyo eyo Choice Mukanga n'emirembe gyenoonya luulwo. Ani asaanidde okufa? Bazira Gita Singers, Kasozi Njala yagwa, Matovu David, then Namala Robina, then waliwo Gerard Kiweewa, Sempeo Fred, Sempeo Fred, Sempala Joseph, be bamu ku baaliko. So guno ani asaanidde okufa? Baabo Bazira Gita Singers group yonna nga yeegasse. Then Seetaaga Wakana Gerard Kiweewa, ekiyita mu lujja David Kizito, David Matovu, Namwandu wa Lubo, Akasozi Njala yagwa. So ennyimba zino nga we muzirabye musobola ozinoonyaako Kasubi ku Basookakwavula stage. Omulimu ono gukyali muva Bulaaya, Mamuli Katumba, Diamond Production, Bamaddudenge, kwaliko Bamaddudenge, Emmanvu y'ettaka, Okwetegekera, Ebicuppuli, Kekeddi, Anita Zanetti, ze zimu ku ezo. Eno twagirabyeko tugize wano. Then wenzira wano, this is akabaga k'abaana, ono yo Edward Mubiru Kaligweramu eyo. Then Fatuma Nalule be baliko. Oluyimba luno akabaga k'abaana kye kitundu eky'omukaaga ekya Omusezi Nalukwago. When eyongerayo Diamond Esembo musooke mudde wali. This is Losias Kabugo, Fred Sebale and Mugerwa with Matendo Demonstration School. Omujja nanyina ebigere tunda, eno twagirabye wali. Ono ye mugenzi Moses Balongo, the best of Moses Balongo, Bazira Gita Singers, omusajja ono yali mulema yafa 2022 yaziikibwa Laakaayi. Kuliko nsonga ya nusu, omwera nnyumba, tunaddawa, then empisa z'abaana, tuyambagane, akatogo k'ennyaanya oba kaali katya. Bazira Gita Singers, Solist Semuwemba, Keyboard Christopher Kimera, Rhythm Guitar Emmanuel Sekidde, Sound Engineer yali Ben Nsubuga, ne John Rutaya ku bass baliko babiri ndowooza. This is Nva ku Musawo Matendo Promoted Singers, Fred Sebata. Kwaliko Nva ku Musawo, Fred Sebata, Plan ya Maka, Fred Sebata, luyimba olwamuleeta kuma olulimi lwo David Walakira, Omusenzi alanda ndi walana, enono y'ebijja Sekidde, amagezi amazaale Suna Sekaka. That was 93 wemba seerabidde. This is Moses Balongo, Regina Nalukwata ne Nakagwa mukyala we, baluyita mukyala Kibaate, abantu bazibu, obufumbo bunnemye, then okutuuka amangu, ekirooto, kwaliko tuzadde miyaayu, mukyala Kibaate. Kati mukyala Kibaate luno ndowooza abasinga mulumanyi mukyala Kibaate. Kati we baavaawo ne bazzaako mukyala Namwanje. When I come here ndabawo Prince
MC Crado onoonya boola ono musajja w'ejjinja Salongo Music Store. MC Crado yali aweereza ku Kiyira FM nasemba otegeera ng'ali ku NBS Radio. Ngezaako okubalagaalagamuko ku bintu bino. Abakyala banantawunyika mu volume eno bazira gita singers Night Nantabaazi Josephina Ndagiri Nabitaka Nabitaka olimba kakanya obusungu bwonzo ntamye then atakwagala muleke Robina Namala ne Night Nantabaazi. Ennyimba nnyingi ezafulumirako naye olw'obufunda bw'obudde ndaba akantu kawanvuye. This is Godfrey Kavuma ne Rose Nakimuli omwenge ow'ebwezibaza busujju kwaliko omwenge Malaya eddembe ly'obufumbo ennaku y'ekibuga nassanga kuwona ku wange. Oh no, this is Gertrude Nalulebo Tantankuluma. Getu mpa ku ssente Gertrude. Dubai agamba kisoko mpe ku ssente. Ali ku kyeyo munnanga akuba Gertrude Nalule mukyala wattu agenda kuba kyeyo. Naye nategeerako nti alina enteekateeka ey'okuddamu ate asindogomya endongo bw'otantankuluma Nalule Balugu abagagga bazee wange nateeba z'ennyimba ezaali kuno. Gertrude simanyi teepu eno oyo oba okyagirina? Naye nze munnaye yiino ngirina. We muvaawo nga ebintu byaffe ebintu ebyo byaffe Gertrude teepu eno ogirina? Anyway, you people ndowooza ngenda kukomeekereza akantu kano. Teepu zikyaliwo ono basudde. This is ekitutwala ku mbaga Hamani basudde. Mukyala Mugerwa Hamani basudde. This is va ku bantu Hamani basudde. Luno olutambi kibijjigiri olwa kibijjigiri. Lunoonyeeko oluyimba lwe bayita kibijjigiri mu luwulire. Omusajja nze kyemwagalako ayagadde enfaanana ye yagyenyumirizaamu okufa eri emabega abameeya b'ebibuga. So teepu zikyaliwo nnyingi. So olunaku olwaleero besikale ekyo kyembaddemu nga ngezaako okubalaga omwoleso gw'ebintu bino nti bikyaliwo naye abasinga mutuuka ne mulowooza nti byaggwaayo. Kale muganda wange gwe yenna ali eyo nkusaba nti noonyaako Kasubi ku Basookakwavula stage wenkolera ebintu bino. Teepu zikyali nnyingi nkozeseza kumpi ssaawa nnamba okuba nga mpeereza. Okay, kale muntu wange bwe ntyo wembadde mwoleso gw'olwaleero nkulazeeko ebintu ebikoze Kadongokamu butya bwengezezaako okuuma ebintu bino. Teepu ndowooza muzirabye nziyiseeyiseemu okumala kumpi ssaawa nnamba nga tuyitamu. Kale baganda bange mumpagire, bwe mumpagira kijja kunnyamba nange okuba nga nkola emirimu gino obutakowa. Naye mwe muba temumpagidde ntuuka nenoonya amaanyi agakola ebintu bino nga nange sikola ki sigalaba. Gwe ayagala ennyimba zino osobola okunsanga Kasubi ku Basookakwavula stage. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Alwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enamba eri 0700 360045. Ayagala okulangira ku page ku Facebook naawe noonyaako. Ayagala okulangira ku YouTube noonyaako tukole business. By the way, engeri yokka gye muyinza okumpagira. Gwe alina ebintu bino naawe osobola okuntuukyako nendaba engeri gye tusobola obifunamu ne tulaba sobola okugirako music kubanga kati nga music ono asinga ali ku teepo zino yena namala dda omukyusa nemuza mu byuma bikalimagezi mbiterese. Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame weeri tugezaako yensonga lwaki ebintu bino tuvuddeyo tugezeeko okubanga tubitereka. Kale gwe ali eyo nkusaba nti munnaye jangu otwegatteko. Alina obusobozi yenna jangu otwegatteko tutambuze ekintu kino. Alina information yonna ekwata Kadongokamu, olina bifaananyi, olina zi video osobola otutuukirira ne tulaba oba byolina tetubirina. We tuba tetubirina tusobola obinoonya ne tubigatta mu bino bye tulina. Kwe kusaba kwange
amanya nze Muzungu David owa Kadongokamu, naye abasinga kati bankazaako Kadongokamu music analyst. Nange nenvimba naye nga ntumiddeko baganda bange mwena abandaba, sijja kumenya nti gundi oba gundi naye nkamba twalire wamu nti mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naffe bwe tuneefaako oba oliawo tujja tuuka abazungu gye baatuuka, kubanga nabo ekyabwe baatandika kitandiike. Kale baganda bange, ddunda abankuumire.